bane tuleke kweswaza ku masomero zino ze empale ze waleese kale ate wabaddeyo empale empya kale ate bazadde bannange kano akabinsano k'okudza abaana ku masomero tulina okufuna akadde kali kensiiba njogera akadde aka Dr. Hanifah kebera ku kesire kagamba nti omwana mukulu nnyo kebera abaana bajja ne irigos nawandise luli nafunye shock omwana yaddidde bisikiti n'abikula paketi n'ateekamu essimu ng'agisibye bw'ati ng'agisibye mu kapapula yakendeezezza bisikiti ono bisikiti sijja kwogera linnya lya bisikiti kuba ate mujja gamba mu decampaigning the bisikiti n'addamu n'asiba paketi n'asibako ne supagulu bwe kapa bwe baakebedde baalabye paketi ya bisikiti kumbe munda mulimu essimu after like 4 days era nga bw'omanya emyaka gino manyi gino emyaka nabagamba gitegeera naye tegitegeera ye recordings ka TikTok kapa kumbe waliwo omusomesa amufollowinga nanga abaana baffe kakati omuzadde omwana wamugambyeko bino byonna ate neeno program bwe bagiwulira bafunamu nti at the end of it all bino byonna byakola ye gwe biremesa ekyo kyalina okubeera mu nsi kubanga omwana waafunira amagezi naggula bisikiti n'ateeka essimu mu kapapula kabadde kano kasavieti n'asibako supagulo oyo omwana tayinza kuddusa biragala abaana tubalaba wakati mu kiro ya sukaali nga bataddemu akaveera ataddemu akayaga ke ataddemu ekibaaba kye abaana tubalaba wakati mu migaati nga ataddemu mu majaani mu kwenca nabanyumiza kwenca omwana nga yayiwamu wala giniye ne biba n'engeri gye byesengejja tutugamba yiyi ono gundi eyesengejje sitoleki kumbe mwana mulimu ayiyeemu akantu balina obugundi obwo bwe babuyita obucupa obwo obutini anti kati buveera mbu bwa 5 bulina amannya gali very prestigious kati gwe omwana wo otuddeko naye n'omubuulira ebyo ebiri mu nsi oli ajja mugamba munywa ku juyisi wange amunywa amuwoomerwe naye nga otuddeko n'omwana ng'omwana tonnaba just mukolera shopping list 65 items n'omuwa 70 oba n'omukolera 64 ne weetonda